zino ensonga za buyisiraamu era nga nsuubira abasiraamu mwenna gye muli okuba nga mwatandise dda okulwanirira eddembe lyammwe nga abasiraamu. Abasajja bano okusaanyaawo obusiraamu teekako n'ebintu by'obuyisiraamu kwali kuteekateeka kwabwe kuva dda. Baali bakiteekateeka kuva dda nga baagala kusaanyaawo obusiraamu. Teekako n'abayisiraamu bonna nga we muzze mu biraba abasiraamu bawambibwa ne bateekebwa mu bumotoka tebadda. Buli kituukawo ekikyamu abeera musiraamu. Bomu weekubwa mu ggwanga lyaffe Uganda, abo basiraamu nkumu na nkumu bagenda kuyoolebwa. Abagenda okufa bw'otunula mu lisiti abasinga bonna basiraamu. Awo nange we ŋŋambira nti bano abantu kirabika obusiraamu bwe bateetaaga era nga tebaagala tulaba yadde n'awantu n'awamu. Naye ekibuuzo kyange ŋŋenda kibuuza eri abasiraamu mwenna gye muli. Ebibuuzo abayisiraamu bye tuli mu kuwebuuza, ani agenda okutwanukula answers? Tugenda kuzijja waani answers? Ani agenda okuddamu ebibuuzo bye tulina ku mutima ffe ng'abayisiraamu? Empologoma zonna ezaali ziyimiridde ku busiraamu nga zeewaddeyo okuweereza Mungu n'obulamu bwabwe bwonna nga bagamba nedda ffe tetugenda kwekkusa wabula katuweereze Mungu, ezo zonna zaggyibwawo dda. Era sisuubira muntu yenna kugamba nze nninda Seeka Muzaata ayogere kubanga yeewa eddoboozi abantu gwe batya. Munnange oyo taliiwo. Era nga sikusuubira kugamba kanninde Mufuti Kayongo yeye empologoma etakwonako anti n'oyo taliiwo. Kaakati awo abo tolinda musiraamu ayina nnamba nnyingi y'abantu bamufolowinga alabikira nnyo ku TV n'ebintu ebirala. Tolinda kubanga woonoolinda ojja kulwawo. Yimukiramu gwe ng'omusiraamu naawe obeeko ky'oyogera. Woba oli awo tunaafuna okuddibwamu. Yenze Sheila Adita yeno peegi yange ensangayo ku YouTube channel okola obutambi weebuti. Ensonga z'obuyisiraamu zizzeemu buto. Abasajja baneeno omupango gwabwe ogw'okuggyawo eddiini y'obuyisiraamu mu ggwanga lya Uganda tegunnaba kubanga guyimizibwa, tebannaguyimiriza. Bakyagenda mu maaso n'okupanga era nga balabira ddala bajja kukakkana ng'obusiraamu buvuddewo. Obubbi mu busiraamu buyimuse buto. Kaakati guugwo omuzikiti gulugenda teekako n'ebyobugagga by'obusiraamu. Wano wenjagala okubuuliza mufuti w'eggwanga taata, tewali kintu kyonna kirala kisobola kuvaamu ssente ezo ze bagamba ze babanja ng'oggyeko omuzikiti? Mmwe kye mutugamba essinzizo lya Mungu lye lyokka erisobola okuvaamu ssente ezo ezibanjibwa. Ffe ng'abasiraamu abagoberera obusiraamu era twagala okumanya abasiraamu babanjibwa ki? Ssente ezo ezibabanjibwa ssente zaaki? Baazikolamu ki? Baazigulamu mikeeka? Baazizimbamu mizikiti? Beewola ttaka? Lwaki abasiraamu be babanjibwa? Mu madiini amalala gonna abasiraamu ffe tulina okubanjibwa. Ye we tuba tubanjibwa ku by'obugagga byonna obusiraamu bwe buyina kye mugamba mizikiti gyokka gye gigenda okuvaamu ssente ezigenda okusasulwa, ssente ezigenda okusasula eryo ebbanja. Abasiraamu naddala abanene mwagenda ne muyingirira obubondo bw'abantu bannabyabufuzi ne batandika bakozesa ensobi. Wallahi tugenda kubakyawa, tugenda kubanyiigira nga buli wonna we muyita tubawanda lulusu anti mutuvuddemu. Ffe nga bannaddiini bannammwe mutuyiye, mutulaze embeera embi, mutulaze omululu, mutulaze bunnaafuusi. Bye bino munnange ebyaleeteranga Muzaata okwogera buli lunaku n'asaakala n'eddoboozi, era bye byaviirangako Anko Muzaata okuba nga tatuula ayogere ku nsonga z'obusiraamu. Ate era bye byaviirako ne Mufuti Kayongo okuba nga akwata akazendalo n'agamba nze sigenda kwekkusa, sigenda kwegaggawaza, obugagga kambuleke,
kankolerere eddiini yange teekako ne basiraamu bannange era wano abasiraamu nze mbanenya nnyo abayinamu kasente igwe n'okwata sente n'ozimalira mu bakazi n'okwata sente n'ozimalira mu vacations n'otateekawo mizikiti abayinamu ku busente nga muli basiraamu muzimbe ku mizikiti muzimbe emizikiti nga gyabwerere tunaakujjukirira ku ekyo muteekeewo amasinzizo ga Mungu geeyongera okwala kubanga bano abasajja nze ndabanga ekigendererwa kyabwe kyekyokutumalawo abasiraamu muyimuke ensonga eno tusobole okuba nga nayo tugikwata mwosanga ne Mungu eyo gy'anaatuyambira yenze Shila Adeta.